President Yoweri Museveni Buhaburwa yeeweze okujjawo akakalu ka kkooti ku bantu abateeberezebwa okuzza emisango egya Naggomola. Museveni asinzidde mu kwogera ku eri eggwanga mu kiro ekikeesezza leero n'agamba nti gavumenti ye ekyali mu nteesaganya na buli akwatibwako ensonga eyo okutuukiriza ekirooto kye eky'okujjawo akakalu. All the stakeholders are discussing this issue of bail and to get a solution. It will not be used as a cover to protect criminals, no. Museveni yakinoganyiza nti takkaanya na nkola ya kusiba mayisa eri omuntu asingisiddwa omusango gw'obutemu n'agamba nti ekibonerezo eky'omutemu kyandibadde kyakumuwanika kalabba. We are discussing the issue of lenient sentences. Somebody has killed a person, life imprisonment. Life imprisonment. But the person you killed is not in prison. He's in the grave. So for you want to remain in that hotel called prison for life? Why? Why don't you ensure equality in actions? You killed, you must be killed. Bw'atyo nno Museveni asekeredde n'abaka ba paalamenti ab'oludda oluvuganya gavumenti ye abeekandazza ejjuuzi ne bafuluma paalamenti mu ngeri evumirira ekyokukwata bannaabwe Alan Ssewanyana ne Mohamed Seigirinya. Museveni abayise bannanfuusa bawedde emirimu abatayinza na kulumirwa bantu abafiirwa abaabwe. Bw'atyo agambye muli bategeerera ku bibala byabwe. So these political people who say nothing about the victims, nothing. All the attention is on the suspects. So we shall know you, we shall know them by their fruits, by what they do, by their actions. Akikkaatiriza ntagenda kukkiriza nantagambwako mu bannabyabufuzi n'akigumiza bulungi nti ekyalibadde ekikulu kwe kuteeka akazito ku kkooti okwanguya okwozesa emisango so si kweyimirira abantu abafaanana batyo. Ku nsonga y'obumenyi bw'amateeka obweyongera, Museveni anenyeza poliisi nti ekyalemeddemu kawuukuumi kyokka n'asuubiza nti obumenyi bw'amateeka bujja kutuulibwa ku nfeete. Era agambye nti agenda kulwanyisa enkola ya poliisi ey'okuyimbulanga kakalu abantu abateeberezebwa okubba ente mu bitundu ebirimu abalunzi naddala mu bbendobende ly'e Kalamojja. Kyaddaaki disitulikiti y'e Kalungu eddaabiriza oluguudo oluva ekiti mu ggombolola y'e Bukulu okudda e Bubemba ne Ddanda olubadde mu mbeera embi ennyo n'obubaka eri disitulikiti okufa ku nguudo endala mu kitundu ekyo. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nnyombi Mukiibika Amadi ategeezza nti basazeewo okulima n'okuddaabiriza oluguudo olwo olw'okwanguyiza abatuuze n'okusinga ennyo abalimi batuusenga ebyamaguzi byabwe mu katale. Kyokka n'agamba nti bakyalina ekizibu eky'ebbula ly'ensimbi ezirima enguudo, kwe kusaba ababaka ba paalamenti abava e Kalungu babasuula omukono. Yadde akasente akaliwo akagenda mu makubo katono naye mu kitundu kino ekyabukula ekkubo eryo erya Kitabo na Bubemba Road eribadde bbi nnyo nga mu Kaggawa abantu lireeta ebyamaguzi bingi nga tebasobola kubeera nga bayitawo, naye twaligozeeko mu kasente akaliwo akatonotono era abantu abayitawo kati lisobola okutambula okubeera nga batwala ebyamaguzi byabwe ate n'okuleeta bye baleeta mu bitundu, kuba buli kimu kyonna n'atwala omulwadde mu ddwaliro yeetaaga kkubo, n'agenda okukola yeetaaga kkubo, n'azze okuziika e Kalungu yeetaaga kkubo nga ddungi. Wabula abatuuze mu muluka gw'e Lusango mu ggombolola y'emu y'e Bukulu Boats Pamativu olwa disitulikiti ekyagaanye okuddaabiriza oluguudo lwabwe oluva e Lukayo okudda e Lusango ne ku Mugumba lwe bagamba nti tuli mu mbeera mbi nnyo. Bakulembeddwamu ssentebe w'omuluka gw'e Lusango Kintu Moses ne bagamba nti balaajanye ebbanga ddene nnyo naye tebayambiddwa. Amanya Moses Kintu chairman w'omuluka Erositu Lusango. Nze nga okusinzira ku lwenda ku luguudo lwa Lusango oluva e Lukayo okutuuka e Kalungu, tusaba disitulikiti y'e Kalungu erutukolere kubanga lukulu nnyo lwe lugenda e Kalungu ate lwe lutwala abantu e Gomba naye embeera mbi nnyo. Twekubira dda enduulu okuva bwe balulimamu edda tibaddangamu na kuluyiwamu kaamalamu kujjako kitulakita okuyitamu nga tewali kaamalamu kayiiriddwamu. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti wa Kiso Justin Mbabazi alabudde abakozi ba gavumenti obutagezaako kweyingiza mu nteekateeka eziteekeddwawo gavumenti okulaakulanya abantu, gamba ng'eya parish model ey'emyoga n'endala n'ebigendererwa ebyabwe eby'okwekkusa.
yabadde asinkanye bannamawulire ku nteekateeka y'emyogano ya parish model ku kitebe kya disitulikiti Wakiso Mbabazi ne yeewera okufaafagana n'abakozi ba gavumenti bonna abakenuzi era abalabbayi. Yagambye nti ezimu ku nteekateeka zize zifa ttoge olw'obubbi n'enguzi ng'ate zaalibadde nnungi mu kuyamba abantu n'okulwanyisa obwavu. Kwe kusaba bannamawulire bayambeko ku nsonga eyo nga baanika abali b'enguzi abeekwese mu gavumenti. Njagala okulabula abakozi ba gavumenti bonna aba Wakiso district nti buli programu ya gavumenti yonna ebaawo babeere beegendereza singa bakola ku nsonga ezo. Singa okunoonyereza kunaggwa ne tusanga nti oboolyawo waliwo emivuyo egy'abaamu era abantu abo abavunaanyizibwa ku kintu ekyo bajja kuvunaanibwa okusinziira amateeka kubanga programu za gavumenti zonna abaziteekesa mu nkola baba bakozi ba gavumenti. So ate bwe tusanga olwaleero ng'abakozi ba gavumenti abamu bagamba kino tetukimanyi ate abalala bagamba tukimanyi, ekitegeeza nti waliwo awo embeera etali nnungi oba olyawo esobola n'okuleeta obuli bw'enguzi. Ensonga lwaki tuli mu kunoonyereza tulabe oba kituufu. Mu byemizannyo nga kilaabu za liigi ya Lunyera ya Uganda Premier League zeeteekera sizoni ejja ey'omwaka 2021-2022 etandika nga 15 omwezi guno. Ondu Baraka ekansizza omuteebi Atamba Nathaniel ku ndagaano ya mwaka gumu. Atamba avudde mu kilaabu ya Amerika eya Minneapolis era okugenda mu kilaabu eyo yava mu ttiimu eya Mbarara City. Ono mu Amerika azanye emipiira 87 n'atebera mu ggoolo 32 n'akola emikisa egivaamu ggoolo 19 era yeegasse ku bazannyi abawerako. Ondu Paraka beeguze okwongera okusitula omutindo gwa ttiimu eyo nga Ondu Paraka egenda kuggulawo ne UPDF sizoni ejja mu kibuga Arua. Ebyo nga biri biti empaka za Premier League y'Obungereza ziddamu okuzannyibwa leero n'emipiira 6 ng'ogusookawo ku ssaawa 8:30 Manchester United bugenda kubwefuka ne Everton. Ku ssaawa 10 Chelsea akuzuzumba ne Southampton, Wolves ne Newcastle, Burnley ne Norwich City, Leeds United ne Watford. Ate ku ssaawa 1:30 akawungeezi Brighton baabike ne Arsenal the Gunners. Liverpool ekulembedde liigi eno n'obubonero 14 ate nga kilaabu 5 okuli Manchester City, Chelsea, Manchester United, Everton ne Brighton zonna zisibaganye ku bubonero 13. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center abateekateeka abatuuse okuyingira obufumbo. Basange ku Heritage Plaza e Nansana oba ku mitimbagano gyabwe. Bannansi ba Nigeria basazeewo okwekalakaasa mu kibuga ekikulu Abuja mu kuza emyaka 61 bukya Nigeria yeefuga nga bagamba nti bakooye pulezidenti waabwe Namukadde Muhammadu Buhari kyekiseera baviire. Bannansi beekozeemu ekisinde ky'abeekalakaasa era bakutte ebipande okwabadde obubaka obugamba nti ku myaka 61 Nigeria gyewezezza nga yeefuga tekyetaaga pulezidenti afaanana nga Muhammadu Buhari. Poliisi ebakubyemu omukka ogubalagala n'okubayisaamu emiggo n'ebagumbulula. Okutwalira mu Nigeria tetebenkedde bulungi mu bitundu eby'obukyakono eriyo dduka ebitundu ebyo byalumbibwa obubinja bw'abamukwata mundu omuli n'abajambula ba Boko Haram. Bano basse 10,000 z'abantu nga batadde n'okuwamba nga abaana b'amasomero. Emirundi mingi President Buhari yazze asuubizza okubatuula ku nfeete naye abasajja bano bongera kufutubbala era gye buvuddeko bawamba abayizi abasoba mu 1,000. Abeekalakaasa eno y'emu ku nsonga gye beesibyeko ennyo mu kwekalakaasa kwabwe nga bagamba nti musajja mukulu oyo eggwanga limulemye abaviire. Wabula mu bikujjuko by'ameefuga Muzeeyi Buhari yawaanye buwaanyi magye gaabwe nti gakoze omulimu gwa ttendo nnyo okutebenkeza eggwanga. Ge mawulire ag'essaawa zino webale okukeera naffe ku CBS FM Radio Bujajja weyongera okuwuliriza.